Junior Silver kuva mabala singa nina kyenina. Teri muntu agaggawadde ng'akyali mabala ago. Nze nategera entandikwa y'okugaggawala mu bulamu. Uwerethe obugagga tebutambula na kwejalabya. Nkiddemu okiwulire. Wealth and comfort are not friends. Wealth obugagga ne comfort okwejalabya tebitambulira kumu. Tobula nga wagenze mu mabaala ago. Abagagga bonna mu Uganda abayina sente tojja basangayo. Waliwo yali alabyeyo Sudiru ngali mu kati woko. Wanga waliwo yali alabye Sudiru mu kasiki. Waliwo yali alabyeko hamu ngali ku voloti. Nze nabitegeera. Kyobora abagagga bonna mu Uganda sente beziweddeko. Bano naina sente nezigwawo. Basemberera comfort night life. Babeera mabala. Basasanya sente. Wana abagagga mu Uganda basigazizza sente zaabwe because tubalabayo. They're not there. Kati amabala ge Uganda gajjudde abanaku. Abanaku abali smart mu nyambala. Abanaku abasala obuviiri. They look money. Bagula emyenge. Naye akutwaleko gy'asula. Agula omwenge mu bbala singa omukwata mpola. N'akutwalako gy'asula. Ojja musanga asula mu apartment. Naye omuntu ayina omuzigo. Niwe guba gwa ruumu emu nga gugwe. Asinga asula mu apartment emiliyoni 4. Ekyo nakyo kiteeke mu bwongo. Omuntu nga ayina omuzigo. Single room nga yiyo. Osinga omuntu apangise ennyumba y'ebisenge ebisatu. Kati ekyabavubuka batamanyi. Sente z'omalira mu apartment. Mbawulira. I stay in Chira. I stay in Chisasi. Mukwano. Apartment eyo gy'osulamu. Gy'onyumiza bakwano bo. Olunaku kw'oli ko ne bw'omisinga mu olunaku lumu nga tosasudde bajjajje kugobamu. They will chase you. Chenagambye wealth and comfort are not friends. Teri muntu yejalabya ku nsi kuno ayina sente. Kwa abagagga basoma ekintu ekyo. Buli sente gye bafulumya bagibalirira. Singa Bill Gates mu America akeera zigaba. Elon Musk yandibadde akeera zigaba kubanga azeyina. Kati olaba Elon Musk tazigaba. Kati gwayina miliyoni 5 lwaki ogaba sente? Why do you give out money?